Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bambi Hajjat Kulthum nga mawulire gasembeyo okubeera ng'abeera online oba ku social media nga trendinga gabadde gakwawukana ye wamu ne eyali bbaawe Akram. So oluvannyuma lwaga amawulire abadde asirise naye nga social media takyagirimu nnyo, amawulire gagenze okubeera nga gakomawo ye okubeera ng'abantu bamwogerako nga bintu si birungi. Dr. Kulthum Muzaata n'onyiika ey'amaanyi abika muganda we yekka gw'abadde alina, era akitaddeko n'agamba mbika biological brother wange nga ye yekka gwe tubadde tulina, abasigadde baalina baganda be bawala oba abooluganda baalina abasigadde bawala, ye mulenzi yekka gw'abadde alina. Ng'ono abadde amanyikiddwa nga Sheikh Ibrahim Ssebunya, abangi nga bamumanyi nga Maulana. Yafudde olunaku olw'eggulo n'era kimutwalidde ebbanga okuva olunaku olw'eggulo okutuuka olunaku olwaleero. Wenkoledde story eno nga waakayita essaawa ntono nnyo nga yakamala okubeera ng'abika, naye omuntu nga yafudde eggulo. Agambye mbadde sirinaamu na kategeera n'era munansonyiwa okubeera nga mbabikidde leeti. Enteekateeka z'okuziika zigenda tandika olwaleero ku ssaawa zigenda kubeera 3 ez'okumakya. Ku ssaawa 3 bagenda mutwalawo ku KCCA Bwayiise headquarter we Bwayiise, bw'agenda okubeera nga ebeera Bwayiise abeera Kawempe simanyi awo naye nsuubira Bwayiise. Wali KCCA headquarter agenda kubeera nga bamukolera farewell, then oluvannyuma agenda twalibwa ku Bilali Islamic School n'era we Bwayiise ku bitaala asobole okubeera nga bamusaalira esswala eyo esiibula omugenzi. Then oluvannyuma ajja twalibwa ku Hoima Road we baŋŋambye ekyalo nkyerabidde, naye ku Hoima Road awo we babulanchingira okubeera ng'aziikibwa ku ssaawa 10. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala, era nga mikwano gye abooluganda abaserebu ab'enjawulo abalina akakwate ku Dr. Kulthum bamusaasidde nnyo. Naabyeko ne Station Mayanja naye ng'amubise. Sheikh abadde muntu mulamu n'era ng'abantu abasinga bamumanyi, naddala munda si be bantu abadde ab'obutaala okubeera mu kamera n'ebisigadde nedda. So kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Sheikh Ibrahim Ssebunya, abangi bwe mbadde mmanyi nga Maulana, abamu bwe mumanyi nga muganda wa Dr. Kulthum. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Details zonna ngenda beera nga nzikuwa n'okuziika nga bwe kugenda mu maaso. Kyolina okukola subscribinga, nyiga notification bell ebisigadde obitulekere. Wano ku SMX Media nkujjukiza nti omuyimbi yenna yanditaaze okukola oluyimba lwe olwa video aba Legit Shots bagenda beera nga bakikolerako bulungi nnyo. Kobeere ng'oyagala kola luyimba lwa audio, balina studio ez'omulembe. Kobeere ng'olina mukolo gwa mbaga, kwanjula, graduation oba MDDS essomero, balina kamera ez'omulembe bajja kujja bakwatira omukolo gwo, tojja kubeera nga wejjusa.